Aposting ebyo mwaka ku mwaka. Thank you. Kati nga jam inbox ya mkwano gwange nga mukwana. Pamalo mukwana nga amugamba nti mbera UK. Naye I'm looking forward to coming to Uganda. Banange abasama abasinga batera kujja ng'omwaka gugwako oba mu winter season. Okitegeera bamaleko ko ku budde nga bali mu musana baddeyo ng'omuzira gukoze eki. Guwedde. Munenga gayinga amugamba nti nze mbere eyo nina business zange nina ettaka lyange nakasongola ettaka ddene nnyo ate government erikayanira but I'm looking forward to coming to Kampala mbere nga nsettlinga ebintu ebyo ndabe ettaka butya bwe ndinunula. Thank you. Naye nze embeera okanyanya sibeera wala nnyo nga beemanya nga batandikanga okunyumya gayinga bwakubanga ku WhatsApp omuwala amugamba njagala kulaako ku video call. Gayinga amugamba I'm going to call you later after work. Nga paka bamaliriza takubyeko kifaananyi kya video. Video call. Gayo afuna awali ekkubo n'ayimirirawo wano e Uganda n'amukubira n'amugamba I am driving. Emotoka neziyitawo nga zikola piipi. Nkuwulira. Kati yesitukira munnange nga omuwala nga guyita omwezi kati nze omuwala we yabinyumiza namugamba mwogwo omwezi omusajja oyo yakuweerezaayo ku ssente akuwokyeyo kasendi weevu omusama kaba kasomye dda ne wegiba 10,000 abakuweerangawo kasendi weevu ako ne wegiba 10,000 banaye yangamba jjo kimanyi nakkiriza omusajja n'atula mu mmotoka yange. Mbono gayi bwe yatula mu mmotoka yatandika okwetegereza buli kimu mu mmotoka y'omukazi bw'ati nga yenna mu magufu amaaso nga yenna mubbi ngalagira ddala nti alina amuyadde 2 ngalagira ddala nti alina amuyadde 10 nga yeetegereza amaaso nga gamuli mu ngalo. The car is good. Ngalinga ng'omuntu ow'amaalo. Dashboard eno ya. How much did you buy this car? Ngabuuza omukazi. Ebyaddala. Ene motoka agigula ssente. Nga bakyakuuma ekitiibwa ky'omutwalako kubanga omuntu gwatuteeko you have to be like this wotudde bw'obeera like naye omuntu alina ne BMW mu London. Gye walese London gy'ovugira ku makubo g'e London taata. Hati? Gayi nga amubuuza wagigula mmeka eno. Nze ng'ennyumidde. Omuwala ng'agamba byonna yeewuunyanga bwewuunya. Ng'amubuuza essomero liriwa? Ng'amugamba ŋŋenda wano. Omuwala yangamba nali mpuliranga omutima gwange gugamba njagala neetegereze ndabe Gayo n'oba mufere. Bwe yamutuusa ku ssomero omuwala n'avuga n'agenda mu maaso ka distance okuva nga neeno paka wali. Omuwala n'apaakinga awo n'amulabira bw'ati mu ndabirwamu. Omuvubuka n'avaayo n'ajja n'alinnya booda. N'emwongerayo. Ate booda n'ejja n'eyita ku mmotoka y'omuwala omuwala n'amukubira engombe pipipipipipi. Yamulaga nti gundi olagawa. Ate eno omwala yalina effujjo yalabbi. Ate ebyo omusadde ebbali mbadde sinabeera nina kyembuuse. Wano nga Gayo afuluma Gayo bwe yavaamu n'amugamba omuwala mpa ku ddoola tompadde ku ddoola ebintu byewangambye byewandetedde perfumes naye kati nga omanyi ebintu sinaba bisumulula but planning tunagende nakasongola nzije nabyo. Gayi nga yeepulanningidde bubi nnyo ku kyenakasongola. Nakasongola yasinze kutegeera nakasongola. Kubanga amanyi ddirwe kutukira nakasongola. Webale nnyo ddirwe kutukira nakasongola. Nkulaba. Kati nga amugamba but anyway empereza mobile money yongenda kuterako ssente mpoze leeta manya ki omusama aba yakuwadde dda ekitone nnyo ebizike bibeera ebi amazike gaba 2 ekitone nnyo kubanga aba akiwulira nti maybe $3.7 mingi $100 kakuweeyo ebizike 2 bigira bikubeeramu amafuta. Nkulaba. Gayi nga amugamba nti ngenda kusindikira ssente. Omuwala yalinda ssente teyaziraba. Bwe yaddayo n'afumiitiriza namugamba ne mugamba bulookinga oyo omusajja. Tayimuze tu. Kasita temwa? Munnaye bw'ati omuwala bwe yawona omubbako emmotoka. Naye ng'ababbi b'emmotoka bwe batyo ajja n'akukwana n'akuplaningira trip.
ne mugendeyo mu trip ng'ejjinja gy'otamanyi ne mutuukanga mu mabiraawo n'akugamba kanveemu nfuke abayayi be ne bavaayo ne bajja ne bakuba ne bakujja mu mmotoka ne bakuteeka wansi naye ne yeefuula nti bamukubye naye yeefuula asobola okwefuula nti bamukubye nga tayagala obakutte nga tayagala okitegeere nti nno be baakubbye anti nga tayagala bakutte ko basobola n'okukutta nti basobola okukutta kituufu naye kati obutalaga nti nno yabayise naye baba balina omumukubamu oba gwe ne bakusiba amaaso ye ne bamubuzaawo after some time essimu yo baagibye onaamukubira ku kyoba tokyalina nnamba ye jjukira ebabba emmotoka muba mulimu ensawo yo muba buli kimu kiba kiri omwo mu mmotoka katwanjulire Aljami Tours and Travel abazanjira ku kizimbe kya Muganzirwaza level eyokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako Tours and Travel Companies okufunira bakasoma baazo visa ez'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel bazangibwa ku kizimbe kya Muganzirwaza level eyokubiri room number SW3 oba bafune ku ssimu 0754274493 oba +971 5547778 ate ziri ne ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media tulina malevu UG benda ku malevu UG subscribe tutandise mbadde mubuulira ekyokukola ku mboozi naye amagezi gange genkuwadde go ngenda gasalamu ngenda kasalamu ako bino bibadde njoga togenda bisalamu bino bisigenda bisalamu naye kaliko enkugambye akakodyo ngenda kukajjamu abalungi abatulaba yenze Hadijah Kigozi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kutula mwebale kusubscribing tulina malevu UG Media genda ku malevu UG Media o subscribing ono ye partner wange ku YouTube ngola naye buli week abantu balinda oba nakuzza bangamba mbu balinda oba nakuzza bagendera nkuzizeera nga nkuzizeera pakati nkyakuzza abantu baite bakanzi baliyo nga bannimirira baite baagala okumewa nga baliyo batudde bufofofo baali tebaagala okomewo abalungi abatulaba ku HK Media njalo bategeeza nti wendi nesodde bwantu ogwo bwe muli bufanyingo ate ndi wano bannange mwebale okutula mwebale okusubscribinga bw'oba oli mupya nyega akagambako ka subscribe okubeera nga otweyungako aba Aljami Tours and Travels banayireetaaga abaana ab'obulenzi okugenda okukola emitala w'amayanja ate kati nga visa bagaba eya UAE n'ensi endala zonna mu Europe mwonna bakolera ne visa ekutwala ne mu Europe ebyaddala era bw'oba olina ne visa yo ng'oyagala ku consulting oba visa yo ntuufu bagikebera ne bakukebererako ne baga nti kakyo kyolina kyakabi oba kifu exactly. So mubakubireko bagendayo ku ofisi yaabwe awo ku Muganzirwaza level 2 obeere ng'obeebuuzaako babeera ate nga mana tubakuyamba nga bakuyamba bulambalamba ogenda okola omanyi wano e Kampala ebintu bigaana naye bw'ofuna wojjaka kapito obeera ofunye gold ate sente yasinze kaluba nsanzi zino ogenda n'oyiiya omwaka gw'emyaka 2 n'okomawo ne kakapito ko n'otandika ki oba golokipa ye yasinze okukwata ennaku zino ng'akwata nnyo aliwa yenna golokipa wa sente tugezaako sala tuteebe naye golokipa omupiira ng'agunyweza nnyo aganye that is why bw'aba anywezezza mu ngeri eyo wano e Uganda riziki ziba za njawulo ate Mungu aba alinawo yakutera riziki yo gw'omuntu ali atulaba osoba nga riziki ye eri Dubai riziki esoba nga eri Qatar riziki esoba nga eri China okitegeera mu ngeri emu obenda so bw'obadde weekutte ku kampani eyo eyeesigika Aljami Tours and Travel n'obeera ng'ate mwanattu ogenda n'onoonya riziki yo n'ogifuna nosobola okweyagala obulamu ne bukola ki waffe naggolo ki sente okategedde ate nga abantu njagala obajukiza nti n'eddiini ekugamba nti bw'obeera mu kifo ekimu olaba nga ebintu byekutte yiya ku magezi amalala anti awo kati awo kisoboka okuba nga riziki yawe eweddewo ng'ate olina gyeri gy'olina oginona okitegeera kyobula nagamba ngenda kuva mu YouTube oba ng'endeke Canada olagawa oba ng'endeke weeyo oba ng'enda egiye tubaye tugamba batulaba ate naawe bitutte pasono olumu waliwo wembirowoozaamu
nga ndaba sirina kinkola siri mufumbo wano nti nina gwenfumbira lwaki mba sigenda olumu okyogeramuko ekyo nyinza okitunulamu naye pozi gamba okuuma property zange ogira okwatamu I think toli nnyo tulate level of extent egenda njirimu munaye sente ewoma abeeri bafuna ng'obukadde abatulaba njagala obbategeeza omukyalo ono abalimba embeera gy'alimu temutwala bweru era bw'omulaba nga ali bweru aba agenze ku vacation ate embeera gy'embeera ndimu ku level gye mba ndiko eyinza okubeera esobola okumpaliriza ng'obuvunaanyizibwa bunsukkako ne mba nga sirina savings sente ne zibanga nga yes nzifuna naye era nga nzipendinga nnyo ate nga weetaaga ofunayo ka saving omuntu yenna olina okubeera ne savings ate olina okubeera ne investment. So what you want to do kugenda bweru mbirowoozaamu tukirowooza ogira okireka ye bannange anti koloti muli babi that is how you think about things netukeera ku macanga mubikozi soko linako kikola ki okirowooza njagala okunyumya ku mufere eyabadde agenda okubba mukwano gwange emmotoka yes abafere naye bafera luli nali njagala okwogera ku mufere yafere omwana muwala essimu naye ku olwo twavaawo mangu obugujja ate nenkunoonya nenfuuka bize buudwe balegamba bantu nti nonnoonya n'ofuuka bize omwana wange nti yava ku kitanda waggulu n'agwa wansi nakugambye waŋŋambye abaana firimu zino ze balaba eza superman imbi yakoze nga superman yakoze ebya superman mbwakuba sama bambi naagwa tamanyi nti superman abaako obuwuzi bamusibye emabega superman abaako obuwuzi bamusibye emabega era simanyi nakumanya kye tugenda kukolera baana naye sofa nti treatment yagina right bali mu muyunga amusabire Allah amusaase anti era mu ngeri yonna mu nsi muno ebyo byonna bibaamu nti ate singa abantu abakola gundi abakola movies za superman bateekeko caption nti don't do this at but babiteekako bavijjes ebiseera ebisenga bavijje mumulaba byabavijje omwana talaba Netflix eya kids talaba firimu z'abavijje bwena omwana omukozezza bubi tulaba Netflix eya kids ey'abaana Netflix ogimanyi njimanyi Netflix njimanyi naye omwana omukozi ey'abaana kids anti omwana omukozezza bubi ezo nasigala nga zeba mu lulimi oluzungu nazitegeera omwana omukozezza omwana wo tamanyi luzungu omwana omukozezza bubi omwana wo tamanyi luzungu kati omwana talabye ku bajuniya tamanyi bajimbo ayogera oluzungu n'oluganda kya bona atuukako ku baana b'abalala naawe ono wange abeera wali eri nejjajjaawe abaana mubakozezza bubi kuba kati olaba firimu z'abajingo ffe twazirabanga ngoza yes okese nyo kana place nasako mukono kati sawa eno okuze olaba ki nze ndaba Netflix ne DSTV oli ku free to air mwene kankubulireko ebigambo bino ebintu bino si bya bbeeyi naye just abantu tebakola ki we can afford yes kati Netflix omwezi $9 gye mitwalo 37 omwezi ennaku 3 buli kanaku oba olaba nusu 105 anti kati olaba buli wabalamu n'ogamba kati 37 si gye gibaawo gyokka tekawaawo ebintu ebirala bibaawo kale kwegamba ogenda okwekanga nga ng'omuntu yes kati anti kino kyenkugamba kikino nti omuntu atasasudde DSTV anyway pozi kale kuba mulimu abantu abanyumirwa local channels naye kati nze sina budde ebiseera ebisinga bulaba local channels naye bwemba njagala amawulire nsobola okuteeka ku smart TV yange YouTube olweggulo nendaba NTV akawungezi live okitegedde amawulire galinganga kyekintu kyendaba ate kati ne ku TikTok NTV kwali live abeerako amawulire gabeerako live and by the way I want to thank them bakoze kyamaanyi nnyo okulaga abantu nti TikTok is a very very important thing and a big deal kubanga abantu abasinga balabangako ka app akatalina makulu oli addeyo n'abuuza abo beeyogeza biki okyegera era kale era tekagayina nnyo no kayina listen to me naye nti business yadda ku social media kati n'aba TV balina okugira yamwe abakafula nti tekagayina no fede tukafuula naye nga mu nsi endala kagayina naye wane Uganda mwe mwakafula nti fede tukafuula wabula ate ebyo bibaako oli byalabirako nti tekayina makulu ate bye biba birina obbaako sobola okubeera nga katambula oba okitegeera nani yakugamba nti TikTok ne mu nsi endala abantu bavumirako obuvumizi no kati no some of us we don't abuse
naye as well as nti at least kati kubanze nazeemu amaanyi okulaba nga NTV atandise yako live y'amawulire nti gabeerawo wali ku TV nga lwono gali live osegeera NTV ye TV ezeeteekangako amawulire live okubira ddala emabega twabeeranga ebweru nga ku YouTube tulaba amawulire ga NTV live buli lweggulo nemala negaza ku Facebook nemala negaza Instagram teriko kati gagenze ku TikTok so si kipya anti si mawulire but okusitula idea gijje eriyo naje ebadde ne bajetani wano anti buli we tubeera nga tukula olina okutambula n'enkulaakulana kati awo kiki bakoze nnyo ekyama anti kati era otunulamu olowoozaamu n'oga nti kati olaba saa zino kati waliwo nga fenze mala omwezi n'emyezi ebiri nga sirabye TV Olabachi, ungambye olina free to No, I don't have time on the TV, njina free to air, I have it, but I don't watch it because sina budi. Omukyala muterewo Netflix. Yalapa. Ayigena omukwano. Ayina flash. Ayina flash. Ayigena omukwano. Omukwano gutya. Naye omukwano gw'omufirimu. Hadijah onsibyeko omukazi bannange simanyi oba omukazi yakuwayo mmeka. Omukwano gw'omufirimu kankubire buli mukazi omufumba alina okuba ne Netflix awaka. Okolaje okuyiga omukwano gw'omufirimu Miki yatugambye Netflix eyo terese buzibu esonga ntebe banna mwami Sebamba uliriza olaba ebyo byayogera abalimba naye bw'obeera oyagala okusigala ng'oli mulaavu olina okuba ne Netflix awaka anti Miki yagambye bw'ati omukazi buli w'oteekawo Netflix n'ebeerawo atuula okwo n'alaba obufirimu oba yalina we yakayise sima jamyandi biki nga kamukwano kati omutya n'alowooza birowoozo ne bijja toliiwo n'akubira Muzaffaru nti owaayo oliwa ebirowoozo tebijja but you prepare for your man later in the evening wakomera waliwo abatalina bugumiikiriza ate buti oli mukyala mufumba okaze tobeera na bugumiikiriza kyetwayize kozi bano be bakawunduka ku byeddisa anti kati ffe kyetwayize Netflix ogijjawo listen teweetekamu abo abasajja abali loko abo abasajja ba motivational speaker be babagamba ewaka waabwe si be bakola onfunye nze byeŋŋamba wano abantu ewange si byenkola ebyaddala nja kujja leeno nkugambe omukazi tofukamira musajja simanyi ate weeguya ofukamire n'olutooko obobeze nze neeguya nenfukamira n'okufukamira oliba mugobe mu nnyumba gwenge ewuwe edya litereera butereezi muba mukolerera ki ebiriwa anti muba mukifunamu okujja obuzaabuza ensi obeera tobuzaabuza nsi naye ndoza kyeka ndoza abeera content nakwagala kwefuula nti oli wa waggulu kulaga abantu bano nti oli wakabi kati Miki asobola okubanga ewaka we talina Netflix really anti agiina naye kati abyogera just because era omukazi bye yakolanga abalimba kankubuulire ne lecture ezo oziraba abalimba temuddamu kugendera ku ezo lecture buli olaba omuntu nga yeeyogeza nze tebankola kino nze siri bwe nti nze nkola bwe nti omanya it is babimukola ezo nga kyabyogera era takyogera mu tebabimukola naye kyensaba ki ekintu kimu abakazi puroguramu ya Miki mugiveeko etambule kuba mukoze kyamaanyi ogirwanyisa mugikubye ne puroguramu mugireke lecture tusome abakazi kyengenda okubagamba buli mukazi yeetaaga Netflix awaka n'abeera nayo osigale ng'oli mulaavu ffe laavu etugwako mangu naye buli woolaba akantu ogamba ako nja kakolera omwami wange ebyaddala bwakomawo ng'omuterawo akatunda mu bwangu omusajja akanyagamba bannange ajja ng'abadde ennaku zino takyakola juice kumbe tolina Netflix olwo nga yalabye kasiri ak'omukyalo omufumbo omulungi ow'empisa nkulaba okitegedde agapapa naye ako ngenda kagolera gundi nina okukakola nno akantu ako njagala tukakolemu nno ne mukala noba ozajja akanyagamba wayenze yagiza ati kati byebyo Miki ndooza byalowooza abalowooza omukazi yayenze kumbe omukazi yalabye ku Netflix afirimu Sebamba byabatugamba nzija ku mbozi ya Miki abalungi abatulaba njagala okwogera ku mukwano gwange yabadde abagabagenda ofere Emotoka abawala kino bakitegeere nti mutimbagano ogwo kuliko abavubuka abagamba nti tuvudde bweru nkubuulira obukodyo bw'omusajja avudde ebweru wabeera alina okufaanana n'okweyisa munnange ng'omwana ow'obuwala nga beera ku mutimbagano ogwo nga bakyatinga ne Guy ku Instagram moreover Instagram ate obufere buli awo Guy ng'alina omwana gwapositinga nga buli kiseera omuzungu
nga bwolaba nina story gye nakola mukyala wa barista Timo oba baby mama wa barista Timo waliwo omuwala eyajja n'akola story ku barista Timo ng'amuwaayiriza mbu simanyanga tamulabirira biki simanyi oba baali beewaayiriza naye ne barista Timo yajja n'ampa sayidi ye n'aŋŋamba mbu oyo omuwala gw'olaba yakwatanga abaana ba Wizo n'omwana wa Ajiasini omumanyi omuganda wa Ajamisi omweru n'amupositinga ng'agamba be baana be ng'abalaga nti be baana be kati ono n'agamba mbu nno yali ex wa Wizo kati mbu barista Timo n'alowooza nti nno omuwala yali ex wa Wizo naye n'aduma n'agamba nti funye klasi y'omuwala funye omuggo gwa sineema era n'aŋŋamba nti natandika n'okuwalana ne Wizo nga nti nina omukyala nga ndaba yabadde mukyala wa mukyala wange abadde bba wa mukyala wange omuwala yali akola ki alimba ng'afera afleminga bulamu thank you kati waliwo guy yali ku Instagram okwo ng'alina omwana gw'abeera naye ku ki ku profile gwabeeranga apostinga nga buli kiseera naye ng'omwana oyo alina ebifaananyi bye biringa ng'ebi tebikyuka apostinga ebyo mwaka ku mwaka thank you kati nga jam inbox ya mukwano gwange ng'amukwana wamala omukwana ng'amugamba nti mbeera UK naye I'm looking forward to coming to Uganda bannange abasama abasinga batera kujja ng'omwaka gugwako oba mu winter season okitegeera bamalekoko ku budde nga bali mu musana baddeyo ng'omuzira gukoze eki guwedde munaye nga gayi ng'amugamba nti nze mbeera eyo nina bizinesi zange nina ettaka lyange Nakasongola ettaka ddene nnyo ate gavumenti erikayanira but I'm looking forward to coming to Kampala mbeere nga nsetolinga ebintu ebyo ndaba ettaka butya bwe ndinunula thank you naye nze mbeerawo Kanyanya sibeera wala nnyo nga beemanya nga batandikanga okunyumya gayi nga bwakubanga ku WhatsApp omuwala amugamba njagala kulaako ku video call gayi nga amugamba I'm going to call you later after work nga paka bamaliriza takubyeko kifaananyi kya video gayi obanga afuna awali ekkubo n'ayimirirawo wano e Uganda n'amukubira n'amugamba I am driving emmotoka neziyitawo nga zikola piipi nkuwulira kati yesitukira munnange nga omuwala nga guyita omwezi kati nze omuwala we yabinyumiza namugamba mwogwo omwezi omusajja oyo yakuweerezaayo ku ssente akwokyeyo kasendi weevu omusama kaba kaasomye dda ne wegiba 1,000 abakuweerangawo kasendi weevu ako ne wegiba 1,000 banaye abagikuwadde okitegeera mweyo period y'omwezi mwogwo omwezi gayi yakuwayo yadde 10 mbunedda simusaba thank you nga tosaba otya musajja ssente kati ng'omwezi guggwako gayi mbuno ng'amugamba nti agenda ku Geno Uganda it's very urgent ettaka lye Nakasongola bagenda ligenda komawo dirwanirira nkulaba munnange ng'omuwala nga agwa amatu ng'agamba bannange gayi agenda komawo Hadijah nze mulabanga anyway mukwano gwange yaŋŋambye emboozi eno njogere abantu tebalowooza nti nimukulya mukwano gwange olukendimunyako asimugeya yaŋŋambye njogereko n'oyo gayi bw'anaabeera agirabya ajja ajja kwetegeera nti yeye ate bw'anaalemezaamu ngenda leeta ekifaananyi kye nkiteeke wano nekyatisi zaabwe zonna n'amaloboozi omumpe nange muteeke ku TikTok naawe mukuwa omuteeke ku TikTok ofune content so bw'oba mugezi sirikira gy'oli kubanga kyewakoze kibi twagala abantu bakitegeere munnange nga gayi ng'amugamba mbu atuuka wano omusama tasobola tuuka lunaku lwatuuse abaana b'obuwala mpuliriza tasobola tuuka lunaku lwatuuse n'akulabirawo kwolwo olunaku nga talina famire talina gy'atuukira mpozi nga gwogeze ku airport n'okola ki kyova olaba namugamba lwaki tewamugamba nti kanziyo ku airport nkukime nkunone naye nno omufere abeera mufere asobola okugivuga emigugu paka ku airport n'alinda ebyadda nga alina kyali nga skiminze avuga emmotoka n'ateekawo gundi keesi n'ayimirirawo n'agamba babe ennyonyi yatusudde dda I've been waiting for you where are you nga ne gifts zagenda okuwa ziguze muno mu Kampala naye mu kikuubo mukwano tomanyi kyoyogerako
Nemugamba lwaki tewamugambye nti komukime ku airport n'angamba asa mugambye nabadde ntiyampadde chance nabadde ndi awo nga ngamba mbu babe ntuuse ate nvudde nayo koyikono nti nvudde ovuddeyo ddi nakomyewo leero naye mbadde njagala nkulaba ekiro banaye gwomanya ow'omusama gy'aba akoye musama nga ayinza osooka neyeebaka otulo mu hoteeri omwo bw'aba ayina abazadde nga tebali wala nga bali mu tawuni asooka kulaba nnyina omwana ow'obulenzi dadi papa nga tannaba nakulowooza bya kyunkina asooka kulaba baganda be bantu be abantu be gw'omugenyi ojja nkeera ojja luvannyuma bayinza n'okulaba nga wayiseewo n'ewiiki ayinza n'okulaba nga wayiseewo n'ewiiki oba newezi bannaku nga 3 kale onaamukubira ku olwo amukubira amugamba natuuse naye njagala kulaba ekiro kati nze ono namugamba olagawo ekiro lwaki gaya kulaba kiro mugende emisana ku ddina samweya mufune we mutuula kati munenzija mubuuza newola anyumye nembuzi mubuuza byagenze bitya anyumiza nangamba ajja nawonya okunzibako emmotoka omusajja yabadde yagala kunzibako mmotoka atwala motoka ya munaye nga kati nga chiki nga akijjamu omuliro naye yali chiki agize agenda kiro yali ayidde ngayagala sisinkana musama yali ayidde ng'agamba nti afunye omusajja ayagala kukwata ku sente enzungu kati nno ebisigadde byonna abinyumiza luvannyuma byajja amuzuulamu ng'agenda abyetegereza naye teyabinyumiririza kati emmotoka eno okugitwala agiwona atya kati anti njagala owuliriza emboozi kati nga bakola plan basinkane enkeera ng'omuwala ng'akwata kkubo ng'agenda bagenda mu restaurant ya bbeeyi ngeno eri wansi wano ngeno eri wansi wano nga batuuka mu restaurant kati bwe batuuka mu restaurant mu parking ya restaurant ng'omuwala avaamu mu motoka ye gayi yajja atambula bigere naye ng'akutte ekisumuluzo kiriko BMW gayi kati omuwala ng'ajja amuwaddeawo kahaaga bambusa obudala cucucu paka ku restaurant ne batuula eyo kati omuwala yaŋŋamba mbu gayi yalinganga amutunulira nnyo alabe password y'essimu ye bye yabinyumiza luvannyuma ndooza nga amaze kitegeera gayi mufere ng'abeera nga amutunulira nnyo alabe password y'essimu ye nga buli bwamuwa essimu okumukuba ebifaananyi ng'ayagala nnyo alabe password y'essimu ye omwana n'agamba yii kati omuwala mbu yali ayagala kugenda kufuka mbu omutima ne gumukubira n'agamba kansigale sigenda genda kati bwe baleeta ebyokulya bye baleeta emmere bagireeta ennyogoga omuwala n'akomplaininga n'agamba banaye bano abantu baali balina emmere ennungi naye kati sikyabategeera emmere yonna ennyogoga omusajja n'akwata omuliro awo n'abuukira etokota n'agamba by the way neyange ennyogoga where is the manager neyagala okukola siini awo ng'era omuntu atalina ssente bw'aba obubonero bwonna buba butandika okweraga omuwala n'agamba namugamba babe naawe mpolampola kakkana nze nkitandise naye ng'okigimusizza nnyo manager gyayogere naffe manager ng'ajja kwegamba ye gayi yakisussa yakisussa ng'omunaku wabeera yakisussa munnange ng'ani ng'omuwala nga amugamba kamon katwogere ne manager toleekaana don't shout banaye kyova olaba abawala bw'oba ogenda ku date beeramu ne ssente gaye asobola okukuleka ku gundi ku date nga tolina sasula okitegeera bino bye mugaa twagala ba rich men gaye akuleka ku date nga nezisasula tozirina ne bakwata bu vidiyo ku tiktok ne bakuswaza bamalevu ne babusaasaanya nti be ba tiktok ne babusaasaanya nze nange wane nno wantamako ekintu kimu nsiri ate sigawanise ensiri za wane eno zibeera zinnuma olweggulo we lutuuka kyova njagala nnyo okwambala socks omubiri gw'abakazi obaggo guli gutya nze sirina kinnuma naye mbuye ensiri zimu togiraba yiyo ensiri gwagenda okugenda oteekeko nga bivuddeko teeka ogwange gwaguma omubiri munnange niga nga manager ajja nga batwala emmere y'omuwala nga n'omusajja agamba mbu neeyiye nayo mugitwala ennyogoga nga bagizaayo kati nga bagizza kati omuwala ng'agamba oba tebalina masannyalaze these guys batutte emmere naye era bagizizza ennyogoga gayi ng'ayimuka ng'aleekaana
Nemulaki ng'akola weird characters ez'omu Uganda. Kimu bibiri ng'agamba ffe eri ewaffe simanyanga tosobola kukola bwoti tosobola kukola bwoti ne bwoti. Eri ewaffe you know like. Kimu bibiri ewaabwe. Bro, omusama tasaala kweyogerako bw'atyo kuba aba yabimanyiira. Alaba dda. Omusama tasaala kweyogerako bw'atyo buno eri ewaffe buli kiseera aba yabimanyiira dda ng'akimanyi nti eri waabwe nga talina na kyakukakasa. Era wowulira Gayi agamba mbuno simanyanga eri ewaffe omanyirawo oyo Gayi mufu si musama ng'alandisa okunyumizanyumiza ati kati waffe mbwe waffe simanya bw'obeera ovuga simanya biki nga yenna yeesoma asoma ebitasaana n'agamba kati bamala okukomyawo emmere Gayi asituka omuwala ng'amugamba babe kakana tekyetaagisa nkugambye bulungi nga manager ajja ng'emmere bagizaayo ogwokubiri era baddeyo babugumye emmere ye nga bagireeta kulwo bagireeta bagibugumiza bulungi omuwala ng'atuula ng'alya kati omuvubuka ye ng'alemerako ng'agamba wabula eno emmere gye bandetedde I don't even understand it biki ng'akwata menu ng'agamba it is not even worth the price. Nkulaba omuwala awo red flags ne zitandika okujja ne zigamba n'agamba ye ddala ono ye musama katongole ono musama yandibadde tafaayo newe yandibadde ya mmeka ono ye katongole oba alimba erinnya tolyogedde mbu katongole bakatongole bangi bakatongole bangi era omunabaamu katongole butuufu eyakikoze ajja kwetegeera nkulaba munnange red flags azirabye ng'omuwala agamba niganga ali bulala kati awo nga banyumya Gayi yajja yambadde akakofiira nga buno bw'otera okwambala obw'ekisiraamu ng'alina n'ekirevu kye ng'ali mashallah ng'ali mashallah era Bagayi abafere bw'abeera ajja ne gundi n'ebintu byayambadde ebisinga nga biri expensive ku mubiri kubanga ebintu ebimu ebiraga omuntu nti ali expensive ye wallet ku basajja essaawa n'engatto omusajja so omusaga ng'alina waleti ng'amaze naye emyaka egi naye nga ne bw'agijjayo oyogamba mashallah akawaleti ako kati kakuyingidde waliwo omuntu ajjayo waleti n'ogamba ddala kati eyo waleti erimu ssente erina okuba nga erimu akantu walayi nga waleti ya bbeeyi naye kati abasajja abamu tebabitegeera ye wasanga waleti yonna gy'asanze gy'agula kyobola bw'obeera n'omukazi alina kulaasi asobola okuwa obuntu obulungi oba okufuula omuntu omulungi ekitegeeza nfunayo ekikazi nga kirimu kuba kati awo olaba first of all nze byenassewo byesita kubeera nabyo mu bulamu ze wallet esente oziterekawo mu nsawo ate ebitambuliso nga ki ID mu ssimu ATM mu ssimu ne ATM mu ssimu ATM seera nnyo tambula nayo oyina ATM meka emu ID ogiraba ATM yo seera nnyo tambula nayo nina emu lwakuba banka gyenjiinamu nayo natandise obutagyesiga banka ki andeka munnange banka zino nnene obadde ki nja kubulira natandise obutagyesiga era ojja kuŋŋamba banka endala kuba eno natandise obutagyesiga anti mwe mugenda ne muteekeyo mu bibiina ebiwola abantu ssente ebibiina ebiwola abantu ssente nga gye mutereka ssente zammwe tetuziyita banka nga mwe muziyita banka ezo teziba banka aba mu kisako ky'omukikugu financial institution yonna erina okubeera nga eri legit okitegeera bulungi ekintu ekyo gwe kakati omusajja ajjayo waleti biki ebebbeyi n'agamba okay nga muvubuka alina kiraasi wallet nungi ali mu bisandoza ze ali kajo ebisandozi be nga birungi bya bbeeyi ekisaawa masavu essaawa oba yali yagibba kwani maama tagula oli Gayi yali tasaagula eyo ssaawa kankubulira okusinzira ye baamunyinyonyola nkulaba ate nze n'omusajja omulimba n'omusajja omukodo tetukolaganirako ddala omusajja nga mulimba ate nga mukodo omusajja omukodo n'omusajja omulimba tetukolaganira ddala nze newe bakunyumiza nze nsobola okujjana emboozi n'engikubanga eyabaddewo nga olaga n'obusungu nga n'omukyawa wamukyaye nga n'okumukyawa namukyaye
kati munange ng'abitunuuliranga mashallah oba essaawa yali agibbye kwani omuwala ng'atuula ng'agamba waayi kanende ndabe baali obuntu bwali butono batuuka okusaba bbiru nga bbiru ya mitwalo 15 omusama ng'asooka agamba maama tulidde bulamu biki bino bye tulidde omusama omusama can you believe that omusama tasobola kukola bw'ati kankubuulire omusama ne bwemugenda wali eri ewa mama Nanshinga n'omukuba bbiru ya mitwalo 5 agamba Uganda ng'ekyuse I didn't know this place is very expensive ngawaayo takakaalukana nambeera okujjako mpozi banene abasama oba abakolera wa naye twogera ku musama nga byaddala musama ow'erandani ono yali azze okusiisinkana oli ow'erandani oba ow'erandani oba owayuka owewe Canada waliwo nono yali azze aliwa omusama aliwa wali awo yali azze wano mukiro ekifo wetuli yali ajja mu Uganda nga musama nga serebu aliwa nkondeka nze sibitegeera by'oŋŋamba zawedde kati ye musama ddala ate kati tetwogera ku basajja ate twogera ku mukazi n'abasajja zawedde era alinga musajja ki ekimufuula omusajja ebintu byonna byakola bya kisajja omukazi okuba n'ezo zonna ssente nnyingi kya ssente mba nkuwulira obanga musajja nyomiza omusajja oliva nga baleeta yangamba jjo kimanyi nakkiriza omusajja n'atula mu mmotoka yange mbuno gayi bwe yatula mu mmotoka yatandika okwetegereza buli kimu mu mmotoka y'omukazi bw'ati nga yenna mu magufu amaaso nga yenna mubbi ngalagira ddala ntalinamu yadde 2 alagira ddala nti alinamu yadde 10 nga yeetegereza amaaso nga gamuli mu ngalo ng'alinga ng'omuntu ow'amaalo dashboard eno ya how much did you buy this car ngabuuza omukazi ebyaddala eni motoka wagigula ssente nga bakyakuma ekitiibwa ky'omutwalako kubanga omuntu gwatutteko you have to be like this wootudde bw'obeera like naye omuntu alina ne BMW mu London gye walese London gy'ovugira ku makubo g'e London taata oli mu buuza eno ey'e Uganda bagigula mmeka Subaru ey'e Uganda Subaru XV just kana akamotoka akampi bwe kati ka baby car nkamanyi gundi kavuga muzungu ali naye yes XV eba yakitukamuku muzungu ebera ne extra sport simanyi oba XV naye nga nayo Subaru naye era naye erya Impreza naye simanyi oba XV kati gayi nga amubuuza wagigula mmeka eno nze ng'ennyumidde omuwala ng'agamba byonna yeewuunya nga bwewuunya ng'amubuuza essomero liriwa ng'amugamba ŋŋenda wano omuwala yaŋŋamba nali mpuliranga omutima gwange gugamba njagala neetegereze ndabe gaayo nooba mufere bwe yamutuusa ku ssomero omuwala n'avuga n'agenda mu maaso ka distance okuva ng'aneeno paka wali omuwala n'apaakinga awo n'amulabira bw'ati mu ndabirwa omuvubuka n'avaayo n'ajja n'alinnya booda n'emwongerayo ate booda n'ejja n'eyita ku mmotoka y'omuwala omuwala n'amukubira engombe pipipipipipi amulaga nti gundi olagawa ate eno omwana naye alina effujjo yalabbi ate ebyongo bitadde ebbali mbadde sinabera nina kyembuuse wano nga gayi afuluma gayi bwe yavaamu n'amugamba omuwala mpa ku ddoola tompadde ku ddoola ebintu byewangambye byewandetedde perfumes naye kati nga omanye ebintu sinaba bisumulula but planning tunagende nakasongola nzije nabyo gayi nga yeeplaningidde bubi nnyo ku kyenakasongola nakasongola yasinze kutegeera nakasongola kubanga amanyi ddirwe kutukira nakasongola webale nnyo ddirwe kutukira nakasongola nkulaba kati ng'amugamba but anyway empeereza mobile money yo ngenda kuteerako ssente mpozi ereeta manya ki omusama aba yakuwadde dda ekitone nnyo ebizike bibeera ebi amazike gaba 2 ekitone nnyo kubanga aba akiwulira nti maybe $37 mingi $100 kakuweeyo ebizike 2 ebyo bigira bikubeeramu amafuta nkulaba
gayi ng'amugamba nti ngenda kusindikira ssente. Omuwala yalinda ssente teyaziraba. Bwe yaddayo n'afumiitiriza namugamba ne mugamba bulookinga oyo omusajja. Tayimuze tu. Kasitatemwa? Munnaye bw'ati omuwala bwe yawona omubbako emmotoka. Naye ng'ababbi b'emmotoka bwe batyo ajja n'akukwana n'akupulaningira trip. Ne mugendeyo mu trip ng'ejjinja gy'otamanyi ne mutuukanga mu mabiraawo n'akugamba kanveemu nfuke. Abayayi be ne bavaayo ne bajja ne bakuba ne bakujja mu mmotoka ne bakuteeka wansi naye ne yeefuula nti bamukubye. Era naye yeefuula. Asobola okwefuula nti bamukubye. Nga tayagala obakutte. Nga tayagala okitegeere nti nno be baakubbye. Anti nga tayagala bakutte. Ko basobola n'okukutta nti. Basobola okukutta kituufu. Naye kati obutalaga nti nno yabayise naye baba balina omumukubamu. Oba gwe ne bakusiba amaaso ye ne bamubuzaawo. After some time essimu yo baagibye onaamukubira ku kyoba tokyo alina nnamba ye. Jjukira ebabba emmotoka muba mulimu ensawo yo muba mulimu. Buli kimu kiba kiri omwo mu mmotoka. Gw'ababbi b'emmotoka obamanyi. Naye gwe nze ennaku zino nfuna abafere ba gundi. B'amasimu. Abafere abeefuula ba landiroodi. Bannange landiroodi wange mmumanyi. Dayira wala. Bantu bankubira amasimu. I can tell you nti nno ndisiivinga calls nga 8 every week. Nga bonna mbulangi balondiroodi bange. Recently gye nakafuna oli yankubira nenkwata essimu nti wanje hello nti hello. Nampita erinnya ne mugamba wanje. Sasula ssente. Nangamba ng'oluddewo okusasula. I was like ng'oluddewo okusasula. Ne mugamba ekimuzeeyi. Sente z'ennyumba. Napangisiza ennyumba endala nga simanyi ne mugamba ennyumba ki? Kwena balando lwange njina n'endoboozi endikola ki? Ngimanyi. Sente z'ennyumba. Olumu babeera balandiroodi bamwe nga bakozeseza abantu abalala. Anti labayo nti sente z'ennyumba. Ne mugamba sente z'ennyumba ki? Eno gy'osulamu ewaka. Ne mugamba yee. Nze kwasula neno kunjwa liranya akasitowa. Nze nga tebamanja mu nnyumba ani ate nduddewo okusasula ddi najjako essimu kati waliwo eyankubira hello nampita erinnya nembira nze muko gyebaleko muko nange nenga kale muko naye gyebaleko ntegedde nti muko nkutegedde kumbe sinamutegeera anti muko mbaneefunyemu ebizibuzibu wano muko banterekawo omutwalo ngenda kugukusa kati mukwani kati kozi mukoki kati awo wenjogedde ku bya ssente ne wevula mu biki najjako essimu oyo namukubira amasimu nakikola intention namukubira amasimu nga 8 omanyi okubanga nkukubira ojjako wotakwata bwenzamu ekkubira wokwata n'ojjako bwenzamu ekkubira namukubira amasimu ne mumalako emirembe otaliddamu otalinzirira kubanga yampe mule ng'akwata nampe mule okugambo guti n'agijjako nenziramu ne mukubira n'agaana ogikwata nenzamu n'enkuba n'agikwata n'agunnyongera guti nenziramu ne mukubira. Malevu njagala nakugambye ndeete stand yange ate olwaleero sijjese mbadde amazima simanyi tunasinkana mbadde ngenda mwana naye nimala nenfuna program nengamba kankolere ddala neyaffe njagala ntekengawo live nga twogerera ku live emboozi zaffe asita tuba tetulina gwe tugeya nga wetuba wano nga tuteekako ne ku TikTok nakyo kisoboka so that people they can start disagree nebatandika otulaba kisoboka by the way Omulange bw'ati omuvubuka bwe yali agenda okubba emmotoka ya mukwano omuwala n'awona namugaa gwe genda oli enkoko yo babadde bagenda kubba n'okutta bakutte ate munnange ababbi bangi ennaku zino kati mpozi ne red flags endala omuwala ze yaŋŋamba mbugayi yamugamba nze sisaala namugaa tosaala omuwala ng'amubuuza gayi n'agamba nze sisaala nze ebyo nze sijja kulimba nakula sisaala naye nga gayi yajjaye Muhamudu ng'ataddeko n'enkofiira n'ekirevu omuwala n'agamba bannaye omuntu atasaala nkutwala wa omuwala n'amugamba lwaki tosaala n'agamba mpozi ng'ojja kunnyambako nsaali ofcourse gye bali bagayi abatamanyi kusala oba abatasobola naye tasobola kyogera bw'ati n'agamba nze sisaala
naye mirane ku magulu nya sala ate abo abantu bo batera nga tasaala wabawo abantu nga abantu bonna bakuŋŋaanye bagenda saala kwolo yasaala waddayo ewuwe n'atasaala ate wano mukuŋŋaana n'asaala naye wano mukuŋŋaana asaala kati aba abaalaga ki naye era oba obalagaani simanyi naye nga gayi yagamba naganze sisaala omwana namugaa tosaala nagamba I don't pray I feel like mpozi nga yegwona nyamba obinjigirize aye ebintu ebyo abasiraamu bizibu kyokka alina ekyevambire n'enkofiira nze neyerabisa just noyerabisa in always banaye abawala mubeere careful online dating bwejjangwe oli lake go for it naye weetegereze nnyo oba olina okuba keen ate baaba leero waliwo eno eya tiktok eya tiktok dating ya tiktok ogimanyi oyofunyako omunakusena message mu inbox ng'agamba ki ng'akwagala naye kati omuntu agamba atya nti I love you ngamba nga temwogera nga oli nasindika messages naye nga ebigambo bya like nga line gyaliko ekulaga akwagala aga hello how are you can I get your number otegeera I've liked you wala ogifunyako message nkimanyi oziina toyagala kuŋŋamba I have liked you nzifuna nnyo naye tosobola kumala gesiga omuntu just anti ngamba kati eya tiktok ogiraba ate yombi nnyo nti ate yo erina kali keyongeramu akapulo max kale tiktok atuteereddeko naye okusindika ekifaananyi ne buvidiyo netutako n'okulikodinga oba era ddala ng'ali ku whatsapp kati obwenzi bwazze ku tiktok bwatudde buli mukati omanyi okubanga buli mukati bwewogomye butudde bwewogomye bwe buti era bannange kakati omuzadde oba okwata essimu ng'ogiwa omwana gimuwe nga byonna obimanyi ebintu bitabuseemu era mu byonna as well as nti nno olina kyosuubira okukola oba kyogenda okukola make sure byonna byonna ebijja you're ready to face them because that is the line that we are kati sawa zino ndi mu tiktok and by the way n'abawala kalinaku zino bakwana nakusindikira message mu inbox yes nkwagadde naawe neweerowooza nogabaha ogenda okugatagattamu nga olusi biyinza obba bijjira n'omugamba onkwatibwa nodda ku luno oluyimba lwa king fa olumanyi omukwano nali naguvaako nga nkwatibwa ekisa otegedde otegeddeyo layini anange mwebale kutula mwebale subscribing ate sigitegedde okoze kyamaanyi okumakinga sure nti gwe museego ndaga obuzina bwange n'obuseegu bwange bwonnaku okulaga abantu nti nze mubi ku youtube wano naye njagala okakasa abatulaba nti ebintu bino omukyalo ono aba abitegedde era abimanyi naye jasirwakuba nze ako sikategedde era kati bannanga abawala bakwana mu inbox basindika nno n'essente nze malevu simanyi nakyakubanakyogerako wano abantu bayinza okugamba oba neefuulanga malayika oba kiki ati Hadijah kati kagaba ekyo kimu first of all kati gwoli wakabi alhamdulillah naye era anti kati nkuleetera issues lwaki tosobola gwoli wakabi kyekisooka ekyokubiri olinamu sente zo otegera kitegeeza toyina kyoba like toyina kipa kigenda kujja naye kati oli omwana omuwala oyo ali yatulaba yabeera alowooza buli kimu yakakiraba ate yaba alowooza mbu malevu wamulaba ku screen ye nagwa ku muwala eyakafuna emmotoka agamba banteeremu ku fulutaka bajingiiremu tugende nakasongola bannaye bagenda bakwa kati ate omwana omuwala ye bambi mukazi wetu oluusi ayagala kukuba kati bino ebya tiktok ayagala tandika kola buvidiyo bwe butambule ate alaba obikola ne bitambula otegeera kati ye aba alowooza nti bw'anaakumiitinga video zo bazigala tandika okutambulira awo oba ye abalowooza kwegamba ye abalowooza nti bw'anaakumiitinga ogenda bba mu video naye of which nti ate kati abantu abasinga okuba ku tiktok abasinga nga bakabitakiriza kubeera mu video naawe takukiriza na kurekodinga otegeera abasajja bafumbo tunyonyole tutya nga tuzeeyeka nabadde nkwata lekeraawo nabadde nkwata content n'omuwala content ki
wa TikTok tukuza account yaffe baby yani account yange takumanyi nako kukuba mu challenge ngo oli mu kwemola jukira te baba wala kana akayimba kalungi nga awanika nga mutandika obola omusajja akulagirawo tukalaza I don't like pictures ojegera kasito sango gai wati omanyirawo ate yabo mutuufu wakaba mugoba lekeda yabo mutuufu you have to show abantu ino balaga n'omulaga n'omuga nti nze wano wendi naye nze n'omusajja alina omukazi nze nja kusigalawo ku lujja nze omusajja njagala nga omukazi bwe yafa obanga bayawukana ate wabanga tafunangako n'atafunangako mwaniriza naye kati kugina emyaka gyentuuseeko okufuna omusajja atafunangako ku mukazi muli erinaawo osigalawo ogamba yiye talina mwana talina mukazi tafunangako ku mukazi anirake yali ki kati era mube nnoonya oyo simutaddemu naye bwajja era mumutwala naye ng'era omutwala kuliko ka question mark naye kusinzira ku mbeera bweti ne bweti how comes that this man has never been with any lady tewaliwo kintu kisinze kuntamanga kubeera nti essomero wajjayo dda omwana emyaka giweze ng'etaano naye ng'okyafuna messages z'essomero muleete fiizi ennaku z'omwezi nga 6 mwana tugenda mugoba bannange mu system mulaba amasimu g'abaana abayabulira essomero mugajjemu kolaba oti bagaye bamugobe kati awo kyokola omuddamu nogamba musomesa sente zombadde sinazo naye mumuzzi byonna biba tebiyamba kanfuuni anti kati nogoyega kyoyagala okukola kyoyagala obalaga oba ne mugendako awantu mu dduwa era ne babassa message ennaku z'omwezi nga 6 wali edduwa yaseeka gundi bugema mujje ffenna tubeerewo ezo message za meeting bannange nkooye message za meeting zijja banne message za meeting naye wemba nina ebizibu sina muntu gwenkubira kunnyamba naye nze abantu ne banzisa amasimu agabula okunzi yet waliwo nange lwemba neetaaga obuyambi like really naye abantu mulina okumanya nakibagamba ne luli woba ofunye ebizibu olina okumanya nti n'abantu abalala bafuna ebizibu naye tebakuba masimu tebakukubira kati alesi ebizibu ebimu olina okutuula waliwo ekiteebereka kyenzikiriza nti tekyebereka naye waliwo ebimu ng'olina otuula wansi naawe ogambe weesetinge nga gwe ebyo bimale naye bannange yenze Hadijah Kigozi mubale kutula mubale kusubscribe nga mbadde ne Malevu yugi fe wetuli ne wetunayogera ku kakere nga kabuukabuuka nga kadde sobola okusooka okugamba nti ekikere kikyadde kijja naye kyabuuse ne kigwa okirabye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyiga akagamba ku kasubscribe osubscribinge kwa bwereere Malevu siibula ku bantu leero tweyanza bane tweyanzeege okubeera nga ate mwana tumutulaba mu ngeri emu oba endala mu bitundu ebyenjawulo gye musinzidde okubeera ate nga mwana tumutulaba abali emitala w'amayanja n'abali wano mu Uganda tweyanza nnyo tweyanzege HK Media gwe mukutu abampita Malevu ndi muzukozi bono osibuka gomba negodde bwantogo obwemmuli bufa nnyingo ndi wano tubali tukutuusako vidiyo eno oba programu eno n'omukyala manyibbwanga Hadijah Kigozi nze Malevu nga tusinziira ku HK Media Gwenno yogera nnyo ng'olina naye nga n'abantu togibagamba bannange you have a chance naye oli awo weerere obuzibu mbadde anti kati olaba bano abantu oba mbaagala nnyo oli distracted oli ku TikTok siriiko nnola laba nno olina ku YouTube mweraba by the way nina show ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogujja tiketi ya 15 gumu ekitundu n'emitwalo 10 tuligangwa nateeta wa kibiri awo ku open bar akafo tukajjuze banna abantu b'ekibiri naawe ali eyo ng'osobola okungulako tiketi ono omukyala mwesiga mpa ssente ze njazimuwa ate temumpaayiriza togamba nti wamuwadde sente nga tiwamuwadde nze ku ssente mba mubi muyinza okuntabula ne muganda wange mba mubi tokyogera owaayi wawuliddeko kye bayita potepate nakiwulirako sinnakikonfaaminga omuvubuka yanyumiriza wano emboozi ejjombu nno okazannyo babatwala abawala ebweru okola obwamalaaya potepate nkategedde kaleke kakusanze ewa kaleke kuba
Ayagala galeke. Gerako nawe naye wansala koyo ndakunonya Ayagala tukaleke kubanga wasiibye. Astagfirullah nakalowoozako nempulira n'omubiri gusiswa. Baana abawala naye nga ssente muzaagadde. Ani abatuma? Ani abatuma otuuka ku ekyo? My sister. Nange kubula tubaleke. Bannange. Akantu ako kankuba enkukwenze nga nengamba bannange. Nze nganze nengamba nno kati wano eyo ddala ssente bebanga wano we yatuuse birala. Kale bannange katubeerekereze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.